Bannange tubalamusiza tuli wano ku butaka obwaffe Uganda ensi gye twagala ennyo. Otegedde bye twogedda? Mbiri. Dine Warren twamutuma erinnya Musisi yagenda okubeera mu Adungutel, ali mu Adungutel nga omuzannyi omu ku bakulu. Omuzannyi gwe tugenda okulaga ku National Theatre nga lumu mpaka nga mukaaga. Watanagula ticket Adungutel musical egenda kubeera ku National Theatre mu May. So tuli wano ku butaka Uganda nga tugenda kulaga omuzannyo ogwatandikira UK tugulese wane Uganda. Abaana Uganda baperforminga, abaana barehearsinga, ba directors balungi. So katusabe buli omu ogule ticket promotinga abantu baffe actors abazanyi ba wane Uganda. Tulese be UK, tulese be Uganda wano, be Uganda abali wano bagenda okuzanya ali bagenda okukola. Ate tukusuubye tugenda kutambuza mu Europe ne mu nsi zonna ezikwatagana ne art. Tugenda kutambuza naye ugenda kubeera wano. So be the first mubeere abasooka okugula ticket. Gugenda beerawa era ticket za sente mmeka? Gugenda kubeera ku Uganda National Theatre e Kampala. Ticket ku ngalumu emitwalo 10 which is a premier. Eyo is an exclusive. Lunaku lukulu nnyo. Oba yagula b'olusooka nga balaba nti bannagulaba gulaba engalumu emitwalo 10. Then ennaku eziddako nga 2 tugenda kutagana n'amasomero ku makya, tukolayo shemu yokka ku makya. Then nga 3 nga 4 nga 5 tukola shows 2 ez'amasomero n'ez'abakulu olw'eggulo n'ekiro. Adungutel oli bw'akiwulira alowooza eki? Adungutel kati ffe gye tuva abantu bamanyi Adungu. Ffe mu London UK gye tuva balamanyi ebivuga basinga okumanya bamanyi jembe, ebivuga bya West Africa. Kati ffe omulamu ogwaffe nga banna-Uganda tutunda byaffe bya Uganda mu Europe. Kati Adungu tugitunda e Bulaaya nga instrument obanga ekivuga ekitambuza ekyaki strings. Strings. How do you say strings in Luganda? Very slowly. Ebivuga ebyaffe ebyekinnansi bye tutunda mu UK naye twagala tukitandikire wano twongere okizimba tukyongereko. Kati Adungutel musical muzannyo gutunda ebivuga ne gutunda ennyimba zaffe eza Uganda n'amazina naye nga the story itself nti bebana abaana betuzadde mu Europe ng'ate guli best ku reality. Abaana betuzalidde mu Europe abatamanyi their roots kati mu kukula bawezeza emyaka 20 mu giijo banoonya okumanya roots bavaawa wagye babazaala tebamanyi. Kati ne tubalina which is based on the true story. So kakati omwana bambi akuze, she's mixed race, ageza okusettinga roots okulaba nti atambula ati ayagala kumanya gye bamuzaala bazadde bamuzaala wa. Kati ono y'omu ku be bataata be bali omuzungu ne maama we muddugavu era ava Uganda. Kakati bambi omwana asiikula olutalo olu ne taata waganja kulaba maama wange gye bamuzaala setting roots to come to Uganda kumanya maama we gye bamuzaala. And that is Adungutel music. Lugero olulembe olulambika lugero olulambika ebyobuwangwa ne migration n'omukwano n'ebya culture n'ennono gwe muzannyo gwe tugenda okuteekako. Era mbasaba buli omu jangu owagire ebyaffe ebya Uganda. Kati ninnyawo wennyini mu ebyobuwangwa ebweru mubikutte mutya? Ebyobuwangwa ewaffe si byangu tubimixinga nga bula bwe twogera Oluzungu ne tulabika n'Oluganda. Ebyobuwangwa obwaffe bizibu nnyo because n'amateeka ga njawulo. Eri omwana takubwa, omwana wano tukubwa ne batubulira ne Twitter storytelling engero ensengeke I think right.
kati engero ezo ze zitweducating gattako n'otukuba ewaffe tebakuba baana bwe buzibu kati olina bagamba ngenda kupanishinga sigenda kugulira tablet sigenda kugulira simu sigenda kutwala bulaaya sigenda kutwala liyandea yeye byoneze bibakola ki bibalina kakati abaana baffe bazibu nnyo obatendeka okubayigiriza ebyobuwangwa naye tugezaako naye mubiri ebintu byetukola as actors and musicians tugezaako basika baagala ensi yaabwe baagala ebiva mu nsi zaabwe because bali expose bamanyi bawulira Uganda erimu kino oba Africa lutalo Africa biki kati omulimu gwaffe nga Bantu Arts to promoting Uganda in a positive way through music, dance and drama. Okay. Bw'otunuulira omutindo gwa theatre mu Uganda abantu ennaku zino bakendeddemu okujjumbira okwettanira theatre. Mugenda kukola mutyana ddala mmwe ababikolera eyo okulaba nti nno na wano omutindo gweyongera obulungi. Kirungi nnyo ekyo kati ffe kituyambako nti tuli mu nsi emizannyo eri mingi tulina kye bayita West End emizannyo mingi from the musical to drama to thriller to all kind of thing kati ffe kituyambako olw'okuba tuli a little bit exposed ewaffe kituyambako bwe tujja wano twongerezaako already ekiriwo netugezako okweducating oba okusomesa abantu nti bw'oba ozannya oba okuba ebivuga oba bw'oba ozina it's a career it's kiina kyekigattako ku nsi yo katugezaako okwongerezaako ku kiri e Uganda era kyetusaba nti kino bwe kiba kiwedde omuzannyo guno tugenda gutambuza guveeko mu Uganda gugendeko eri so that abasigadde wano bafune omukwano gwagala okuyingira mu acting ye tabatumwongereko nabe twagala kwongerako ku kiriwo already twagala kujabulwa ne twagala kwongerako ku kiriwo because kino by the way ffe tusoose kikola nga Bantu Arts yuke okuleeta omuzannyo nga guli fresh omuzannyo nga guli empowering aba actors abali e Uganda aba musicians aba dancers katugezaako basikiriza n'abalala abalabire ku bana abali wano nti kino guno mulimu era gulina value kyegugatta ku Uganda oba ku culture zaffe kubanga ffe abantu byenjogedde obitegedde Oliotya? That's all you know. Oliotya. Can you come 1 to 4? Satu. Nya. Kakati bwe tulaba abantu nga bano baagala nnyo Uganda bwe tubasikiriza nabo baleeta bagettako ku kye tulina n'omukwano tuguzimbe twagale theatre twagale emizannyo twagale n'ebyaffe ebyennono twagale amazina gaffe twagale tuyina bingi nnyo Uganda eri very very creative Uganda erina ebintu bingi nnyo tubadde Nairobi tubadde Tanzania naye waliwo Uganda ate we are a step ahead naye waffe gye tuva bamanyi nnyo West Africans bamanyi nnyo the Nigerians bamanyi nnyo the South Africans ne Uganda teriri ku platform ekwatagana n'ebivuga byaffe eŋŋoma amadinda endingidi adungu entongoli akogo situgezaako bigatta ebyo byonna mu mizannyo guno era byonna mweruli mujje mu experiencinge mwerabireko nammwe. Penne. That's a very expensive fruit and very nice. I had to try. What do you want to try in Uganda? Everything. Like what? Everything. You're going to send in it? Everything. We're going to give you the, what's it called? And sending a locust. Is that locust? Grasshoppers. Oh, the grasshoppers. Yes. Oh, you want those definitely. But you said, isn't it out of season? It's in April. I think in April. I think it's in April and May. Not long now. Yeah. We're in March. And then the Rolex. Oh, the Rolex. I know what that is. That's an omelette. An omelette In with a chapati. In the chapati. Yes. Yeah. What else? You've done a good homework. Well, I think so. No. Hey. Local food. Do you know a good cook for Colombo? Is that right? Colombo. Oluwombo. Oh!
he's fooling. You see, I was briefed by someone who was trying to make a fool of me. And then what's the other one you've tried apart from the Colombo Luombo? I've tried lots of. Oh yes, matoke, which is the green banana. Yes. I like matoke very much, especially in the soup as well. I know you mash it up like potato. Yeah. Like the Irish potatoes that I'm used to, but it's nice. I like matoke. You're gonna enjoy it. You love Uganda. You can see the sun is already out. Oh, it is. Don't expect the rain because I think it's the season of not rain right now. Oh, okay. Yeah. Oh well, I'll have to make do. Absolutely. And is it going to be too hot to dance? Oh well, with you now. Oh, good. It's good Because I'm looking forward not only to the food, but the food of the soul. What have you come to music, do? Leave alone the music food and dance. And the dance. What the other thing Food you're coming for to the do? soul. What the other thing you've come to do? Well, I've come to do a little bit of a. It's a show that we're doing. It's called the Adungu Tale. Have you heard of it? Have I heard of it? Yes. That's news to me. And that's going to be. We're going to perform that in May, first week of May, the whole week. Yeah. So there's about 10 shows at least, and it's all about the story that goes around the Adungu. We better not say any more because they're going to come and see it, haven't they? Absolutely. That's right. And ladies and gentlemen, this is Warren. He's got a Ugandan name called MUSISI, and he's one of the main actors. He's based in the UK. He's with me, and he traveled all the way. The first time that he's come to Uganda. Sorry, and he's very excited. He's looking forward to it, and let's see how the day goes with him. Right, and it's part of this production called the Adungu Tale musical, which is going to be at the National Theatre, Uganda National Theatre, in Kampala. So those who haven't booked their tickets, please book your tickets. When is the precise date? The first week of May. Is it May the 1st? It's May the 1st. So May the 1st is the premiere. Oh, right. And then it goes to the 2nd, which is the students or school night or school day. And then the 3rd, the 4th, the 5th, and it finishes on the 6th of May. All right, Yes. so you're going to be there. Absolutely. Oh, you'll miss it. Yes, absolutely. And I've got one more thing to say. Yes. I think I'm going to like it here. There you go.